Bino bye birooto n'amakulu gaabyo. Omuntu okuloota ng'alaba nnyo ex we mu birooto kitegeeza ki? Bangi bambuuzizza nnyo nti ndoota nnyo ex wange nga tutambula tunyumya. Ndoota nnyo ex wange nga tulina we tuli. Kale ayinza okuba nga tali mu kukozesa naye ng'omuloota nnyo. Sooka weebuuze, kiki ekireetera omuntu okuloota ekintu ekimu? Jjukira nti ebirooto bitulaga ekyaliwo, ekiriwo n'ekirijja. Kale omuntu yenna buli kintu ky'alooseeko alina okuba ng'akirowoozaako. Oba ng'ekintu ekyo kigenda kudda mu bulamu bwe, Mukama Katonda n'akimulaga. Ate abalala kitambulira mu sizoni. Nja kukola vidiyo ennyonnyola ku sizoni. Kale omuntu okuloota ex we, oyina okuba ng'oyo ex wo mwakyakalana ng'okyamwagala. Nga ex oyo yagenda ng'okyamwagala era ng'okyalina kafiiringi k'owulira kw'oyo omuntu. Oluusi oyinza okuba ng'oyo ex wo omulowoozaako nnyo era ng'omumiisinga n'omumumiisinga. Kale jjukira mu birooto batuleetera ebintu oluusi bye tulowoozaako. Jjukira n'obwongo buno ekintu kye birowoozaako, universe nayo kyekuleetera. Nga bwe nabagamba nti omuntu w'ogamba nti ndi mwavu, nga n'obwavu busembera gy'oli. Kale obwongo bwo nabwo bwe butandika okulowooza ku ex olw'embeera ennungi oba gye yakuyisaamu, oba olw'embeera embi gye yakuyisaamu, oba olw'engeri gye mwayawukanamu, kale ebintu bwe bityo kino kikuleetera okumuloota. Kikuleetera okumuloota n'okumulaba ennyo mu birooto byo. Bannanga abantu bangi abalina ba ex naye nga tebabalowoozaako, tebabaloota kubanga tebabawa budde, tebakyabawa biseera. Ate oluusi abamu bagenda okubalowoozaako nga waliwo endagaano gye baakola ne ex. Endagaano zino ze ziriwa? Ezo nazo nja kukola vidiyo nzibalage. Kale bw'oba oloota nnyo ex wo, manya nti olina okuba ng'omwagala nnyo, era mu kumwagala ennyo olw'okuba nti tokyasobola kumutuukirira omulowoozaako nnyo. Kyova olaba ng'akujjira mu birooto. Oba si kyo ng'akaseera ke mwali mwagaliddemu, ke mwali mweyagaliramu, keeko kennyini k'olimu. Ngambye ngenda bakolera vidiyo ebalaga ku sizoni we zitambula. Kale ensonga ze mbawadde ng'oloota nnyo ex wo zeezo nno mwattu. Era singa ekintu ekyo kigenda mu maaso n'otakisabira kuva mu bulamu bwo, kyova olaba abamu baloota nnyo ba ex nga babakozesa. Kubanga abamu wano mu kuyitaayita mu ssimu eyo gy'asangira moments oba ebiseera bye baalimu ebirungi eby'essanyu. Kale awo n'atandika okuba obufaananyi, awo okukkakkana nga n'omulabe akozesezza ekifaananyi kya ex wo okujja akukozese. Kale gwe weetunulemu olabe, ex wange muloota nnyo naye lwaki? Mulowoozaako? Nali nkyamwagala? Oba oluusi oyinza omulowoozaako ku lw'embeera embi gye yakuyisaamu nga kidda mu bulamu bwo.
kubajjukira abamu mugenda okwawukana nga mwekubyekubye kati ogenda otutunula bwoti ku nkovu baaba obwongo ne buddayo n'ojjukira ekiwo. Kale bwe kiba kikulemeddeko kikwase Mukama Katonda oba nawe kennyini oyatule ng'ogamba nti ekisi wange oyogere n'amannya ogambe nkwekutulako nga nkozesa omusaayi gwa Yesu Kristo. Buuza ekibuuzo kyo kijja kuddibwamu era osubscribinge ku YouTube kubanga waliyo bingi ate ebijja obbanyumira n'okuyiga.